السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال: من قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحط عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له بها 30 حسنة وحط عنه 30 سيئة. baganda baffe mwenna banyinaffe mwenna abalungi abaleeyi abatulabira abatuwuliriza, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuusiza ku lunaku lwaleero nga ffenna tukyali balamu. Mpozi ekyokwejjukanyako ekyolwaleero tugenda kwejjukanya ku mulimu omulungi ogwandikugwanidde wenna mpuliriza okugukolera mu mwezi guno ogwa Ramadani, ng'ate mwangu gusoboka okukolebwa mu mbeera yonna gy'oba olimu, oba oli ku dduuka, oba oli ku boodabooda, oba otudde mu wuteeri, oba oli mu mmotoka, oba oli ku siteeringi, oba oli ku mulimu gwonna, osobola okubeera nga ibaada eno oba omulimu guno osobola bulungi okugukola ate nga muzito nnyo ewa Allah. Hadithi eyo gye nsomye nga eva ku Saidi al-Khudri awamu ne Abi Hurayra, okusima kwa Allah kubeere ku bantu abo, baatutuusaako ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ebigambo byonna ebiri mu nsi muno bye twogera naawe byoyogera mpuliriza, yasitulamu ebigambo bya mirundi ena bizito nnyo mu bigambo ebiri mu nsi muno. Mulimu ebigambo 4 Allah subhanahu wa ta'ala abyagala nnyo, bimusanyusa nnyo, naawe aba abyogedde akuwa empeera mpitirivu nnyo. N'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ebigambo ebyo ebina Katonda byasitula mu binnaabyo bye bigambo bino wammanga oga nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Ebigambo ebyo birabanga bimpi n'ebizito nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, n'oyo aba abyogedde aba muzito nnyo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nga nnyonnyola hadithi eno naga nti omuntu singa aba agamba ekigambo subhanallah okirabanga ekyangu n'ekizito nnyo kubanga oba otukuza Allah, kitegeeza nti majjadahu wa nazzahahu wa majjadahu wa qaddasahu, oba ogulumiza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, oba omutendereza n'amatendo ge amagulumivu, n'obanga omutenze n'ekigambo ekyo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiikako nti okoze ebirungi 20 ate n'akusangulako mu ngeri y'emu ebibi 20. Hadithi negenda mu maaso nti singa ate omuntu aga nti Allahu akbar, noga nti Allah yasinga ab'ebitiibwa, yasinga obunene, yasinga obugabi, yasinga obuyinza, Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiikako nti okoze ebirungi 20 ate mu ngeri y'emu n'akusangulako n'ebibi amazambi go 20. Ate singa omutendereza noga nti la ilaha illa Allah, tewali asinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, oba omwawudde oba olaze al-ikhlas, okwewaayo ku lwa Allah ng'omanyi nti teri asinzibwa okujjako Allah, teri asinzibwa mu butuufu okujjako Allah, n'oba nga omwawudde. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba mu ngeri y'emu ekigambo ekyo ky'oba oyogedde ekyokwawula Allah subhanahu wa ta'ala akuwandiikako ebirungi 20 mu ngeri y'emu n'akusangulako ate amazambi 20. Hadithi egenda mu maaso omubaka sallallahu alaihi wasallam nga atutegeeza
nti bwoga nti alhamdulillahi rabbil alamin amatendo ga Allah omulezi w'ebitonde byonna nobanga omwebazizza nobanga webaziza Allah subhanahu wa ta'ala omutenze nga bw'alina amatendo amajjuvu era nga bw'omutenze nti yennanyini bitonde byonna yennanyini kubitonda yennanyini kubigabirira okwebaza okwo Allah nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti Allah akusanyukira nnyo n'abanga akuwandiiseko ebirungi 30 ate n'akusangulako n'amazambi 30 bwe tugattagattamu wano 2 eryo 6 enkaaga bw'oligattako 3 kiba 9 ekitegeeza kwogera bwogezi ekigambo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar ofuna empeera 9 ate mu ngeri y'emu n'oba ng'osanguddwako amazambi 9 muddu wa Allah muzaana wa Allah ekigambo ekyo tosobola kyogera yadde otudde ku kaboodabooda ekigambo ekyo yadde otudde mu mmotoka otambula safaari tosobola kyogera mu mmotoka ekigambo ekyo yadde otudde ku ntebe oli mu hoteeri kikalubo kyogera kubanga oli wadde emeno kyogera mu kyama wonna w'oba olina akadde beera nga tokafiirwa obeere ng'ofuna empeera ez'okutendeza Allah n'ekigambo ekyo mbaka kyatuyigiriza ekigambo nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar wa min sunani an-Nasa'i waliwo mu hadithi eza Nasa'i nga hadithi tujijja ku Abdullah bun Umar bun Amru yagamba mbaka sallama nti yagaana okutta ekikere bino ebikere byetu ate ng'oyinza n'ovuma munno n'omuga nti laba omusiru ono alinganga ekikere naye ate nga gw'okirabanga eky'omuzannyo naye mu hadithi eno omubaka sallama yagaana abantu okutta ekikere nga tekirina musango gwe kizizza olw'ensonga yagamba nti naqiquha tasbihu ekikere okirabanga ekikaaba oba okirabanga ekiri awo kityo naye kiri ku mulimu munene kiba kitendeza Allah subhanahu wa ta'ala ombaka kyavagaana okutta ekikere kubanga kitendeza Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kino okumanya kikulu ekyokutendeza Allah subhanahu wa ta'ala bw'ogenda mu sura Isra aya 4 Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani billahi minash shaitanir rajim tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu aya eyo mu surati Isra aya 4 nti tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u amagulu omusanvu gonna gatendeza Allah n'ensi etendereza Allah waman fihinna na buli kitonde kyonna ekiri mu ggulu n'ekiri mu nsi kitendereza Allah subhanahu wa ta'ala amatendo ge ekitegeeza nti buli kitonde kyonna kimuqaddasa kimumajjada kimunazzaha kimutendereza kimugulumiza kimusuuta buli kitonde gwe kyolaba nti kiwuka kinyonyi kiwojjolo nsanafu nkuyege muti buli kitonde kyonna Allah ategeezezza nti kimutendereza subhanahu wa ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahum lwakuba nti ffe abantu olulimi lw'ebitonde ebyo situluwulira mwogo bw'aba atendeza Allah tosobola kutegeera nti mwogo atendereza enkoko bw'eba etendeza Allah tolina manyi lulimi lwa nkoko ekiwuka bwe kiba kitendereza owulira ogamba nti kikaaba naye kiba kitendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'olw'ensonga baganda bange mbakubira omulanga tubeere nga twekwata nnyo ku kutendeza Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'ekyokujjukanya ky'olwaleero ya hadithu mbaka gyatugambye nti mu bigambo ebingi ebiri mu duniya muno Allah yatongozaako ebigambo 4 Allah yasukulumya ebigambo 4 omuddu bw'aba abikoze ebigamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar Allah akuwandiikako ebirungi 9 n'akusangulako ebibi 9 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته